Butereevu ng'empina ensambagere ebikyeriisa enkuuli awatali kwerondalonda yadde okwemotyamotya sikiriza mbikuviire ku ntono ng'omuweereza wenze Frank Mawejje ku lwa MRU TV. Ababbi mu kitundu eky'e Katwe mu zooni ya kapake baakugifuuwa nga bakizza mu ng'ombe oluvannyuma lw'abavubuka bannaabwe nga bali wamu ne chairman w'ekitundu kino okwekolamu omulimu ne bakwata ekipondo ky'ababbi abadde bamazeeko abantu emirembe mu kitundu kino. Kino kyavudde ku muvubuka yabadde anyakudde essimu ku mukyalo omu mu kitundu kino ng'omukyalo ono bamusanze tanywa guteeka bw'ati kwe kugoba omubbi ono n'amwekwatira mu ttaano n'amuleeta mu ofiisi ewa chairman ng'era kye kyavuddeko kalumanywera. Nenkwata ono obali nga bagoba erimbo oli n'addukira erimwa ekyo nenkikwata. Omukyalo ono agamba nti omubbi ono yazze nga yafudde agala okumugulako muwogo kumba abala kumunyakulako ssimu ye olwo lwagimunyakuddeko n'agikwasa babbi banne we batu ne bassaako kakokola tondeka nnyuma. Namanyi nti bazze kulamu ndabye oyo mulundi gumu nga nsala ekkubo okugenda nga ayingira ajja amasimu ng'awa oli ng'adduka anyekudde n'agiwa banne bagenza omubbi ono oluvannyuma lw'okutuusibwa mu ofiisi ya chairman yeekoze obusolosolo nga yeefuula tasobola kutuula ekyajja abatuuze mu mbeera era kwe kumutabukira bwe bamugamba nkomeyo banne we benyigidde mu muze guno ogw'okunyakula akasimu. Yimuka tebakoza gwe ani weekolezaako obadde nani byabadde bikyali bityo ne zireeta omu ku batuuze yalumiriza omubbi ono nga bwe yamulabye nga nyakula essimu ng'agikwasa banne era batu n'asaba chairman akkirize obutereevu abatwale gyalabidde ababbi bano nga banyakula essimu. Babadde bantu basatu Erike ne Martin kyeya tugende okulageyo n'olwo tugende naye ffenna. Wano chairman yatumidde mwana watu n'asitukiramu nga wamu n'abatuuze ne bakwata omubbi ono ne bamwetoolooza ekitundu nga ne bamugamba alonkume babbi banne gye baddukidde. agikutte n'agiwa banne ne badduka nayo ono mwennyini ogibye oba togibye ona kivudde ku kyakukwata. Wakati mu kikwekweto basobodde okugwa ku babbi bonna abagambibwa nti benyigidde mu kikolwa kino era nga kino kyakoleddwa abavubuka bennyini ab'oku kitundu nga wakati mu kubakwata wano embeera we yatabukidde ne bassaamu ababbi bano empi ebikonde ko n'ensambagere bwe bati bukolokolo paka mu ofiisi ya chairman. Kino kyaddiridde okubasooya akana n'akataano wakati mu bukambwe bw'ekitalo nga bagezaako kubabuuza wagi batadde essimu eno ko n'ebiziitu bye babakutte nabyo ebigambibwa nti nabo bandiba nga babbye bibbe ku bantu ab'enjawulo. Ebintu biri bityo ng'embeera tebomesa nakabululu tebatandika okweronkomayo omu ku omu era nga bayogedde essimu eno gy'eri nga mu bwangu bw'ekitalo essimu eno yadde etuuse mu Kisenyi mu kibuga Kampala. Tukwebaza omulabi waffe wa MRU TV olwakadde ako era nga tojjangu okwo tujja kuba tukeeta ekitundu ekyokubiri ky'amawulire gano n'engeri essimu eno gye baagifunyeemu. Nsigadde nze Frank Mawejje ku lwa MRU TV.